Kalama TV kojja mate ntuuse n'ebbaluwa ya mwana muwala nga mwana muwala ono agamba nti nno boosi we omukazi amufuukidde ekizibu. Bulijjo tukimanyi nti nno basajja be bafuukira bakadaamu ekizibu, naye ono agamba boosi we omukazi amufuukidde ekizibu, alabika musiyazi. Ngenda kusoma ebbaluwa eno naye mulina okwegendereza nti waliwo baboosi abamu abasiyazi. Kalama TV kojja mate mbalamusizza nnyo. Nina obuzibu buno buntuuseeko mu nnyumba mwenkolera. Obuzibu bwe nnina bwa boosi wange omukazi ayagala kunsiyaga. Kojja mate nkola mu nnyumba nnene. Boosi wange omusajja musirikale era tatera kubaawo, kirabika ayina n'omukazi owookubiri. Ebbanga erisinga mbeera mu nnyumba ne boosi wange omukazi. Boosi wange omukazi alina bawala be babiri, naye kirabika nabo bakola ekikola kyekimu, kuba n'omuwala omukulu naye alinga ayagala okunsiyaga. Byatandika bwe biti kojja mate. Boosi omukazi nali naakajja wano nga wayiseewo omwezi nga gumu, n'atandika okundaga nti anjagala nnyo, n'atandika okubeera nga ndeeteranga ebirabo, n'atandika okubeera nga anyumyanga nange. Omwezi ogwasooka ogwo n'ankolako omukwano ogw'amaanyi. Muli nze saakitwalanga kikulu, nalowooza nti kirabika emirimu gye nkola gimusanyusizza. Yatandika okuŋŋambanga nti nno emirimu gyange ngikola bulungi era nze kadaama akyasinza omukolera bulungi emirimu gye. Saakitwalanga kikulu, n'atandika okubeera nga ndeeteranga ebirabo, nga n'emirimu gy'owaka ajjanga n'annyambangako. Lumu bawala be baali tebaliiwo ne bbaawe nga taliiwo, nga tuli mu ffumbiro, n'atandika okuŋŋamba nti ye yalibadde ng'ayagala kubeera mu Afirika. Ne mubuuza ki kyategeeza mu kintu ekyo. N'agamba nti Abafirika oba abakazi abaddugavu baakula bulungi, balina figa, ate ekitali ku bakazi Bawarabu. Saakitwalanga kikulu, ne yeeyongera okubeera nga anyumya emboozi eyo. N'agamba nti Abafirika twakula bulungi, tuyina obubina. N'agamba nti naye Abazungu bwe babeera baagala okufuna obubina, bagenda ne babeera nga babakolako sajjale, ne babeera nga bafuna obubina, oba ne bamira empeke, oba ne bagenda ne babeera nga babateekayo bi-implant okubeera nga bafuna obubina. N'agamba naye abaddugavu ekyo Katonda yakituwanga kirabo. Yeeyongera n'aŋŋamba nti twakula bulungi ate tulina empisa, ate tuli bakkakkamu. Era n'agamba singa yali musajja wadde Mwarabu, naye ate ye yaliwasizza mukazi muddugavu. Kintu ekyo bwe yakyogera ne neesigamu, ne ŋŋamba lwaki ayogedde ekintu ekyo. Jjukira twali mu ffumbiro, nali nsalaasala nnyaanya, nzijukira bulungi, nga ye annyimiridde emabega. Olwamala n'agamba nti ayagala kubeera akakasize ddala oba akabina ke nnina kange, nti oba sirina kintu kye nteekamu. Namuddamu ne mugamba nti ye kennyini aŋŋambye nti abaddugavu twakula bulungi, ate ffe tetukozesa bintu ebyo Bazungu bye bakozesa. Era namuddamu ne mugamba nti akabiina kange kaali ku original, nali sirina kintu kye nkozesa. Olwamala n'agamba nti abadde asaba ajje akakwateko, ne ŋŋaana.
bwe nagaana ogwasooka omulundi ogwo talina kye yakolawo. Then enkeera era nali mu ffumbiro najja n'anva emabega bw'ati n'aŋŋamba kannyambeko asaleesale ennyaanya. Bwe yajja ne mpulira nga aneekulukuunyaako mu ngeri etali ya bulijjo. Madaamu ono yatandika okubeera nga ŋŋamba nti ayagala mu masaaginge nga muwe masaagi. Ekintu ekyo nakikolanga naye nali mu masaaginganga ebigere, ate nakikolanga waliwo ne bawalabe nga nkikolawo mu ddiiro nga ne bawalabe baliwo ne mu masaaginga ebigere. Naye ku olwo bawalabe bwe baavaawo yaŋŋamba abadde alumizibwa omubiri era ayagala mbeere nga mu masaaginga omubiri gwonna. Saakitwala nga kikulu, nali ndowooza nti oba akyagadde bwagazi nga omuntu, nga sisobola kulowooza nti nno omukyalo ono musiyazi. Bwe nagenda ne mumasaaginga natandika nagala kumasaaginga amagulu, olwamala n'atandika okuggyamu engoye nagala masaaginga n'amabeere wonna, ekintu kye nagaana. Okuva we nagaana ekintu ekyo, madaamu oyo andaba bubi. Yaŋŋamba okuggyako nga masaaginze yenna omulimu nja kubeera nga sikyayina. Njagala ku magezi kuba mpulira njagala kubeera nga nva mu nnyumba eno. Nategeezaako ofiisi yange ne mbabuulira ekintu ekyo. Ofiisi n'egamba terina bujulizi, naye tosobola kuva eri n'egamba omukyalo oyo. Ya ofiisi n'abagamba obujulizi munaabufuna butya nga mmwe abatabeera wano. Baŋŋamba omukyalo ono nkwate vidiyo gibasukumire. Ekintu kyentya ennyo, bwe nnaakwata vidiyo eyo mba ngikwata n'alaba, oba bwe ngikwata ne ngisukuma. Jjukira ku ofiisi yaffe boosi waffe top boosi Mwarabu olumala n'amukontakitinga nkyatya n'amusukumira vidiyo eyo oba n'agisukumira bbaawe, omukyalo yajja kunzita. Ndi mu buzibu obw'okubeera nga omukyala agamba nina okubeera nga nkola ye kyayagala, ekintu nze kye sitakkiriziganya nakyo. Kojja nsaba ne bakadaama abawuliriza odiyo eno mumpe ku magezi nkoze ntya. Nalowoozaako okudduka mu nnyumba ne ŋŋamba kanziruke mu nnyumba eno, naye ekizibu ekiriwo ne gye nzirukira simanyiyo. Simanyi ntandika kudduka ntya era simanyi ŋŋenda wa, ne ofiisi yennyini eyaffe simanyi na weeri. Ngezezzaako okugamba aba ofiisi ne mbagamba nti bannaayo omukazi musiyazi, naye tewali buyambi bwonna bwe naafunye. Awo nsabira bakadaama bannange kojja bampe ku magezi nkoze ntya okubeera nga nvuunuka ekizibu kino, era nga neeyongera okuwabula oba neeyongera okugamba bakadaama abatannagwa mu nsobi oba abatannagwa mu buzibu buno bwe ndimu nti babboosi abakazi mubeegendereze, abamu basiyazi. Ate nga nzijukira bulungi waliwo omukyala atera okujja nga boosi wange omusajja agenze, kuba nabagambye boosi wange w'amagye. Batera okujja omwo omukyala oyo n'asulamu, naye boosi wange oyo omukazi yaŋŋamba sigezangako ne ŋŋamba boosi omusajja nti waliwo omukazi ajjawo mu nnyumba. Ekintu ekyo byonna bwe nteera okubeera nga mbijjukira, manya nti nno omukyala ono alabika era ke kazannyo ke kamu ke balimu. Nsaba buyambi, simanyi kyakukola. Mbadde njagala kuva mu nnyumba eno, ofiisi tenannyamba, omukyala atandise okuncunya. Naye ate era n'emabega awo omuwala omukulu era naye yakola ekintu kye kimu. Nali nsalaasala ennyaanya n'anva eno emabega n'ankwatamu n'abeera nga ankutte mu kiwato, n'agamba awulira bulungi bw'abeera nga ankutte bw'atyo.
boosi omukazi agamba nti ajja kumpa buli kimu kye neetaaga, ajja kumpa ne ssente kasita nakkiriza ekintu ky'okubeera nga neegatta naye oba neegadanga naye. Lumu nagendako mu sitoowa wansi eyo ne nsangayo ekintu ekyefaananyirizaako obusajja bw'omusajja. Era ebintu bino byonna bwe mbigatta, omukyala ono musiyazi. Era ekintu kino eky'obusajja bwe nakimutwalira n'agamba sigeza ne ŋŋamba boosi we nti nkirabyeko. Ekintu kino kirabika kyakozesa okubeera nga yeematiza oba nga beegatta n'oyo omukazi ajja mu nnyumba eyo. Ekyewuunyisa nti n'omukazi oyo ajja mu nnyumba eyo atandise okubeera nga ndaba bubi nga ninga mujja we. Simanyi oba alowooza nti nsobola okumwagalira mukazi we. Kugamba ebintu byonna binnemesezza okubeera nga nkola. Omukyala kakati andaba bubi, yagamba nina okubeera nga neegatta naye. Bakadaama bannange, bwe kitannatuukako nsaba kireme kutuukako, naye baboosi abakazi abamu basiyazi era mwegendereze, temukkiriza boosi yenna okubagamba nti jangu omasaajinge. Yeeyo ebbaluwa ya mwana muwala Kojja Mate, Kadaama TV abagambye mubeere nga mwegendereza baboosi abagamba mujje mu bamasaajinge. Ekiva mu masaaji mujja kiwulira. Mulimu abakyala nga bo balumira njuyi bbiri, eno agwayo n'eri agwayo. Noonyina kayagala ku magezi.